azife NRM ya Bebe Cool abogola obogolirani big size big mazi Bebe Cool is too much. Chokola chichamu abamawulire abali mu campaign bajja kukolera president tebajja kukolera gwe Bebe Cool mulekera okwefuula bakatonda. Stop turning NRM mukozo obukukulu mu NRM. Enough is enough, by the way. Oyo nonsense ayino koma Bebe Cool lekerawo fe tujja kugambako. It's too much. Goyagala kuyisawo bamawulire bakuwana buli atakwagala oyagala omufuti yanke oyagala omujje ku listi oyina sente za government Bebe Cool wakwata sente za TikTok ezaffe nozitwala oziwa bakuwana. It's too much. Bebe Cool osusse nzi kino nja kikugamba kwa era toyina kyogenda kunkola mujje ntalo mu NRM mulekerawo okunafuya ekibiina kyaffe. NRM mwagisanga weri mudidde entalo za mwezi okuyimba muzitadde mu bamawulire nedda kisusse Bebe Cool kakanamu goyagala obeere buli kimu Bebe Cool NRM tugikulekeremu obeere nga gwe president gwe vice president. Bebe Cool kiriza president Museveni nga we yayagala abalala nawe we yakwagala nga bwe yayagala bakenzo nga bwe yayagadde bali en skin nawe Bebe we bakwagala. Lekera okozesa sente za government okulwana entalo zo. Gwe buli muntu gola abantu takiriziganya nawe ng'omuteekako obo connect mwina abantu mu state ya usomu. Bebe Cool, this is my message to you. Stop it. Lekerawo kimala. Oba tuwagira Kenzo musango. Kenzo yali akoze eki. Oyina bannamawulire balinganga papasire abajja okuwaana. Jentalo zo mu NRM. Bebe jentalo zo mu NRM. Tewali agenda kusinza wano. Tetugenda kusinza. Naffe Museveni atumanyi. Sale musala atumanyi. Muwoza atumanyi. Fe twajja kukolera Museveni. Si Bebe Cool. N'ekisusse. Tunulira list eyo yonna gye bakoze tudde. Bonna bantu ba Bebe Cool. Bonna. Nukwata abaana n'obakasuka abalala. Notikako ababo bonna ba Bebe Cool abasinga obungi because you can interfere. Mulekerawo okudemoralizing abaana bakoledde NRM because for you are serving your interests. Nze badde manyi twajja mu campaign kukolera president Museveni n'abamu abayimbi mwajja papasire kukolera mmwe bigendererwa byammwe ego yammwe mukwata sente za government batikitoka mba wa sente meka abaana batubeereddewo muba wa meka kusete nyingi president Museveni ze yafulumya eza TikTok nga ne ku Christmas ko nyinyi mwawa abayimbi sete za Christmas ba TikTok mwaba wa de 10 mwaba wa de 10 nedda mweddeko omululu gususse mwe NRM. You guys are too greedy. Ne bano ba TikTok abantu nabo baana ba abantu ne TikTok naleka amakage nagenda mu field omusana ne gumwocha natuko okusasulwa kubanga Bebe Cool ayina sente zibazimuwa. Bebe Cool sente za TikTok ozinonyako ki? Sente za mawuliro zagazachi oli TikTok aye TikTok tujeka akamanyiro nze sina gwe neguya mu NRM ate kasita mwanta nkudde nze sina gwe neguya mu NRM kasita mwanta nkudde mugenda kumpulira ne munzija ku listi bukubanga njagala Kenzo. Is it a crime we bakulaba ne Kenzo kati nga Bebe Cool nga influence on me NRM si ya jajja mu muleko kuloza ati muri bakitalo tukoya abayimbi abaluza okutesete za bamawuliro zitutte Bebe oli wa mawuliro gwe buli kimwe yagala kuba gwe buyakoze birisiti mbwata muwana mbumbunga tebamuwa sente nze sijja kuwana mu bya kisiru
irambula akalistinga kali no bantu mwe mutumanyidde nnyo Bebe Cool mukutesete muziwadde abeni yupi abatogere yanko na President Museveni wadde ekigambo mukutte mulesa abaana abakoledde president bochanga campaign ezo nazitandika abawo tabaddeewo Lama tabaddeewo Jas tabaddeewo Kaluvini Kayanja tabaddeewo lwaki mbakasuke bali mwefuze president Museveni mumwefuze mumubuzizaako emirembe buli kiseera ye mwababba banangi Museveni bamwetoolodde bwe bati they are the same faces yayagala ebya unstoppable yayagala bamwe ezaba tikitoka goyagala kuba mulungi omo gwe buli sento jagala banangi mututamize naalemu bane betolodde omusajja President Museveni ne wasiza be bantu be bamu be batwala sente ayano no muzituuse jiziraga muri eyo muzimba mayumba ne batikitoka tembawo wadde 10 abana bali wano boogera we bali wano ne mukwata bu milioni emu ne mububawo baba wadde president yagaba sente za social media siga wano buli tikitoka musanyu asasulwa muwabe mwagala muwaba bawana kati okwate Sunny Styles oyo muvubuka yakafulumya n'obutambi omuteke maaso ga president oyo Sunny Styles yakafulumya n'obutambi ng'akomba omunio be batute maaso ga Museveni kwa obujozi bwabwe tebubakiriza kulowooza okwate chicken ensi yonna gwemanyi nti akomba omunio n'omukuba maaso ga president kwa bujozi bwe bubasumbuwa arrogance Museveni mumufudde wa bulijjo arrogance ye basumbuwa nolekawo abantu abategeera kale gene makedero kimeba professor ne okwate chicken omuwemuzi omuseegu mwagenze maaso ga Museveni akiikiridde eggwanga lyonna mubeemu amagezi nga mukola ebintu bino mubeemu amagezi muleke kuswaza president muleke kola bintu nga batategeera eyo group ezo gitwale wa Museveni eyo olina ajja okubuuza ebibuuzo ali muzubeda ntumira mukazi wange no sense bakuwadde opportunity oli maaso ga president olimu tumira mukazi wange ntumira mutabani wange who brings these boys nawonye n'obutagenda nawonye nabadde manyi abagenda bategeera nekati olete Sunny Lips Sunny Lips the boy yakafulumya obutambi bw'obuseegu ng'ali mu kabina akomba ak'omukazi bemwawadde emizindaalo kubanga mbubawagira Bebe Cool bamwagala nnyo mbuba promotinga Bebe Cool kati NRM tugirekere Bebe Cool Bebe Cool waba tujoga tugende wa president tumugambe NRM tugimulekedde Bebe Cool tuli wa kitalunga bwolowooza ulinga abalala lekera okuloza ati fejeno muhozi tetumumanyi naffe muhozi tumumanyi naffe genosale tumumanyi lekera okutujoga manyi mulowooza mwabakoledde nnyo NRM gwe Bebe Cool ye NRM jolaba bakitaffe bagikolera dda our fathers have worked for that party situjja kutumanyira obye mumanyira Kenzo nange mwagala kumanyira mwe bavubukamu nze sijja kubasinza I will not kneel down for anybody bwe muna atusindiikirize nnyo nga tugenda mulekerawo okutumanyira bukyakalulu katandika kano Junior have supported NRM mbadde wano every day nga ngamba abantu balonde Museveni me everybody asobola kiwera obujulizi I've been here ngamba ne tulonde president tulonde Museveni goloza omanye byenfiiriddwa omanye abantu abankyaye omanye no following jenina singandi wa manyi nnyo ne mukwata abantu abatambala na sati ye NRM ne mubatwala abayimbi tubakoye okutujoga Kenzo mufana yerwachi Kenzo yabakolaki kubanga
kubanga buli yagezaako kola ekituufu temumwagala mumwagala buli kiseera kubba Museveni buli kiseera mwagala kubba Museveni ebyo ebintu tubikooyedde ddala buli kiseera mubeera mu byakubba Kenzo mufa naye lwaki Kenzo kibi kikyakola mwe buli omu mubi nange Junior mumanyire mmwe ku luno mwakutte ku waya njagala ndabe kimunankola mwina amajja agabakuumanga yina mwine mundu nziina I want to see what you do to me tukoyo okutumanyira ng'ate abatumanyira bayimbi I want to see what you will do to me kati nazzeyo mu Junior omukadde sikyagala kumanyira nze siri Kenzo gwe mumanyira manyira ne mujoga Kenzo omusajja nayimba ne mujjako emizindalo mwe bani who are you eno ne mugenda mu maaso ga Museveni ne mulaga buli kimu kiri bulungi don't joke with me I'm son of Mirundi zisina gwentyawo I don't fear anybody when you are appointed by the president and you can be fired any time temuloza nti eno Uganda yammwe these useless boys mumuloza eno Uganda yammwe muloza olwokusika tesobola kwogera we can't talk we shall talk Kenzo ne mumanyira Kenzo ne mumujoga kubanga president Museveni ayagala nnyo Kenzo nze mwankubye ekikono nenyenda balaga ekikono we kibeera I'm going to show you the real chikono you pushed me away I know the people behind this Bebe Cool gwe namba ekyo muli bantu babi kubanga Junior Yamboya awagira Kenzo kyekimpalanya nno nga Kenzo lwaki simu defending Kenzo is right lisagala muntu anyigiriza balala Kenzo mumunyigiriza for nothing ne mugamba abamawulire tebamukwata Kenzo bajja okuyimba abamawulire ne mujjako kamera kwa Bebe Cool alagidde enali musiya Bebe Cool I want to repeat that Bebe Cool enali musiyo lekera okwefuula ka katonda you are behaving like a demigod enali munya president Museveni kati twajja kolera mmwe we don't know you gendo beribne bali ba YouTuber bosasula ne mulya sete za ba YouTuber ne mulya ezaba TikTok abana bali ku TikTok tebalina na cent wava yo kwogera mbubabi abana babadde ku campaign za president tugera kati myeze na sete zabwe ziliwa where is the money mute tujja kwogera let me tell you nze mujja kunkuba masasi I will talk nze mujja kunkuba masasi mujja kunzitanga my father but me I will talk nje kufira ku mazimanga woliya we have had enough of this nonsense bayina buno obuwagizi bwabwe obujjano ne bukutiisa sina kyenja kulaba I will see nothing we shall talk tukoyo obujozi bw'abayimbi wano who is Bebe Cool Bebe Cool yani mu ggwanga lino who is he ajoga buli muntu buli omwana muwagire buli I will not support anybody nze doctrine yange mugimanyi sifukamilira muntu nine gume busimanya Junior Yambo teyawagidde list yange Bebe Cool bilist byokola bya kisiru why don't you grow up lwaki tokula bisiru bila bitu bya kisiru Bebe Cool mbuli city simanya abayimbi abasizo yimba go oyimbawa Bebe Cool njagala today otekeyo show nange ntekeyo show nkusinga n'abantu kati gwagule dinga banno ero njagala tubire kwebye byekisiru byo nga tukuwana Bebe Cool ebiseera byo kuwana byagwa tukoyo kukuwanira mu byekisiru nawe grow up gwatakula wabaki bisiru uri ku Bobi Wine muleke Bobi Wine takuogera ko gwa mwogera ko every day Bebe Cool uri ku Bobi Wine why don't you leave the man yogere birungi Museveni byakoze Bobi Wine muleke to leave voye is an international politician ebyo byotuwalanira ebyo Gasia kati mbyogedde
Mwenze don't joke around with me, you younger boys. Nze nazalibwa mwe nale mu mwenkulide. We can fight until morning. Gende wa president ondope. Oba yantuma kompagire Bebe Cool. Being a friend of General Muhozi, Bebe Cool tekifula wakabi. Ukuba tumanye Muhozi. Yes, we all know him. Totumanyira tumbavu. Manyimu mumanyira abantu. Tumba demofia, tutie mo 7, tutie ba minister, tutie na abayimbi. You don't joke with me, young man. Now I have nothing to lose. Because I have seen it all. Tumanyira. Mwaya kumanyira nga bwe manyira bana bayimbi mwe. Bebe Cool list. Bebe, so what? Buli mwagera bera mwebyo bilist byo. Tuli mbisera bya kalulu okoze bilist ebyekisiru. Kwa winabo no YouTube abo wa sente bujje bukuwoganire. I'm not that type. Nze tebangula. This head guno mutwe gwange. Mukwate sente muziwabako. True leader. Mukwate sente muziwe balama babadde wofo NRM. Sente zabwe mwali mukwata kozaaki. Ezo sete zali badde na musako za batikitoka. Mugeze mu state house mulimbye mu 7. Batikitoka bagala sete. Mu 7 yaziba wadde. Muzikute sete za bana muliyandye. Muba wayo mitwala 3-5. Kata bawanda temumuwa. Enough of this nonsense. Ate president yampise mu state house. Let me go to the president. Byena ayogerayo. Ze sina gwentia. Ntia Allah. Temudangamo kumanyira. President yampise personally. President Museveni. Tuvula era mu Rwanda temwagala mulabe. Byena ayogerayo. Joko is me. Mujja kunzitanga bwe matata wange. You will kill me the way you killed my dad. Neza we talk, I will talk. Kasina gwe nti awawo. Sina. Mukwate sete za abana batikitoka muzibawe. Amana batambudde ne president. Babaddewo mu kalulu sete zaabwe mwazirya. Nze mwampa meka. Nina ekikumi kye mumpadde nze. Fede tujja kusinza. Ebyo yagala mbu tuvume Kenzo tuvume wachi. Kenzo tuvume wachi atukoze eki. Tubikirubira mu byantalo. Bebe Cool yagala tuvume Kenzo kuki. Kenzo naye akolera mu 7. Nga nawe bwo mukolera. Ate Bebe Cool lekera okuloza ati President 7 bwe yakugulira oluji gwe kagwe yagulira. Neba Kenzo yazibagulira. Kati ndi ku Kenzo. Nasazewo amutimu edi Kenzo. Kati kanfafagane namwe. Kati mugenda kumpulira bwe mpunya amatako. Kati ndi Kenzo kati. Nja kufane Kenzo simuvaako. Tukoyo okutumanyira n'okutujoga. Azife nalemo ya Bebe Cool. Abogola. Obogolirani. Big size. Big mazi. Bogola. Obogolirani. Who are you? Kati nasazewo ndi wa Kenzo. Can't want to see the Rio Mirundi. Kati njagalo ndabe kyona nkola. Bebe Cool, who gave you permission or call a list to grade your fellow musicians? Who gave you permission? Ani akwadoro kisa? Who gave you permission? Bosimanya, mbolwe ijita manye kuyimba. Bebe Cool omanyi. Sigade zali sete singa tucha kwogera kogwe. Otegesewe ebivulo. Kenzo gomanyira, Kenzo tagina jalaga. Kenzo yajja mwena alemu yajja. Bebe Cool ekyo kati kitegere. Lekera okulwanisa banno. Gwe buli omu mulabanga threat. Gwe yagala okubeera maaso ga Museveni. Kale Bebe Cool tukuwadde wiki namba bera mu state house. Obere maaso ga Museveni. Ati kyo yagala. Buli kiseera ye Bebe Cool ayagala kubeera nga president amulabako. That's bad. Wane kubalala omukisa. Bebe Cool obadde wa president Museveni myaka 20 chicho otayina. What don't you own? Oina maka, oina za apartment, oina motoka tezita masasi. You even fight me? You fight me? Because I don't support you. Buli omu mwenali mwakutya. Bebe Cool
Cool bwajja oyinza ogamba katonda atuuse small gods wallahi sina gwenja vunnamira mpagira president Museveni yeka ne mutabani we. I want to repeat this. Mwena ale mundi mulwa president Museveni na General Muhoozi. Those are the people I support. Babiri boka. Ne General Musale. Onule fili people. Abasigadde temunkwatako. Obo wangu de oba bakubya. It's none of my business. General Sale yakwate million nsanvu nazimpa. Let me tell you why I even support NRM. Kati babulire. Lwaki Junior senza bamu NRM. General Sale Musale yakwata 70 million. 70 million nazimpa. Nga tata wange yakafa. General Muhoozi yakute million 10M nazimpa this year. President Museveni ya janjaba my dad na mwane state funeral echo tokachimala. President Museveni yazika tata wange mu kitibwa chovula bamuwagira chovula newe banjoga musigalako nze mpagira Museveni era yekagwe ndiko abasigadde it's none of my business. It's none. I don't care whether you are who, I don't care. Tuli abana Uganda million ya 5 abalaba internet bali bameka. They're not even 1% of the country. Oko YouTube kuberako abantu emitwale 2-3 kyogamba nga wasoma statistics million ya 5 n'emitwale 2. What is the percentage? Abanda Uganda basinga obungi tebalina ku YouTube. Era video ziri ku YouTube zikoma mitwale 2. We are 50 million. Wali wano YouTube akola video eweza akakadde. Taliyo. Abanda Uganda balina na za data. Kati gwe owanise ensigo. Nze asinga amaanyi agawa ag'omubuliri. Mulekera mu bintu by'okwefera hati ze mumpala na kwaira mbibagamba. Muleke bintu by'okwefera abantu tubagamba amazima. Nebe wana nebe fera. Let me, hey, my son is watching, my wife Zubeda. Idiots. Wala byeko muntu nga zobu za president ku CNN nakate tubira mukazi wange. Wali okirabye kati kola kwa Lujazira. Temuli professional journalists. Asigo bungi be batuterero muri biwulenge. Mukomba minio ba chicken. Ono sadirips. These are boys who cannot even address another DC. The mwatute. Mwe naba agenzi. Telina RDC inza bawa interview. That is a fact. Mwe mulaba BBC, mulaba CNN. Walora byeko mu namawulire azoko interviewinga president naga atumira mukazi wange. Mbuzubeda, Shalumu. Tuchayina amalo manji. Uganda tutuina professionalism. Byonna ndabya amalo. Ne mutukano kwate fumbiro lya State House. Ayiwa. Abaganda tubonyebonye. No tuko kwata video lage fumbiro lya State House. You people. Kati abanyankola ababera mu State House boba kole batya. Ngulaba amalo abaganda tubonyebonye. Ayi saba sajja gutusingidde ddala. Ulaba amalo. Nibali ya nemere ne basiba. Kati mulidde chiche mutalyangako. What did you eat there you have not eaten in your lifetime? Maru. Era President Museveni yabatunulidde naye aliro bano. Goza ayi Museveni abawadde million yemwemu. Yabatunulidde n'aba wewula na look at this. President Museveni watukidoga nti sijja bawa sente ndi mukalulu buli dota zigaba. Lwaki mwazibamye. Alabye bunch of idiots. President Museveni yabatunulidde n'alaba a bunch of lumpenis, a bunch of idiots bwe mukube endulu bumuze kuba luseke. That's why they have given you one aim. Nemetwala 5. Katilinda kofa abe nalemu abatufu bwe tugenda. They are going to call us as the true cadres of the party.
gwerinda ko President Museveni ayitefe banyini enarem the cadres abe yanjula naga my son come here nemwe bayina bogerera mbwe ate ono simanya yani baba wadde million ejo nagenze nenkuba omulanga for nothing na wonye buwonye kati ze ngontuza ne chicken ne sani simanya styles nze na wonye buwonyi na wonye kuswala I swear upon the living nakabidde bwerere I cried for nothing eyo group nabawonye ndigenda mweri mwamagezi I will go with people who have sense nayo group ya chicken abadde no mabega weweta musajja munne never naye chicken naawo olimba gwobusiyazi bwero otambula nabo obedda bogira nga chicken yekubangalo ali ne musajja munnamu weweta nviri katongole. But who put you on the list? Chicken to be fair, you guys. Okay, okuyomba nkumazi. Ani awatadde ko chicken on that list. Who? Let us be serious. Professor Mokombe. Ani atadde ko Sunny Styles. Eyakafulumya obutambi bw'obusego. Ngali munyo gw'omukazi. State House yetaaga kufuuyira. Tulete ba Bishop bagisabire. Ate mulabika mulese n'ebikumu. Mulabika mulese n'ebikumu State House. Ayina abamu muyina n'ebikumu. Kasuku yatumize suti ya milioni mukaga ne bamwe milioni emu. Obwongo bwabo tebusobola kujja sente wa president. Nakugamba lulinga tuli ku live nti Kasuku bamuwadde milioni za 5 abaleta banja. Neka Junior katuddeko kale mu mazima g'obuntu bw'obadde ogera gamba ki president ng'okujjako okwogera erinnya lya kitaawo kati waliwo afudde waliwo omulamu mwena muli musambwa kati nange mbadde sinakyenja mugamba ate gwe baletoyira kyamagezi n'eki obadde ogenda kwogera kimu Your Excellency I'm a son of Mirundi kati ate mu bagogo bandigenza ate gwe bandiswaziza nnyo abantu Kami ani mukazi we namala. Junior President Museveni tibamujjako omujjekata jako Museveni sente. Bonna abagenzi wa Museveni bazi n'abakazi ba myaka 6 5 okujjako Kasuku alina mukyala we. Kati kale gwe tebuli ekyamagezi wandigambye Museveni gwe kennyini. Loja zisaleko batubanja nnyo ennaku zino. Ate laba amagezi amatono. Obwongo bwa mukiro zebuzitowa. Kati byanira by'omwana wa Mirundi najjukira Mirundi aga bambye ekyana kya Mirundi kino. Naawe oli musiru nga kitaawo. Museveni yali musiru nga taata wange okikakasa. Era kiryanditandikiddeko. Jana gwe nawe kisirunga mu kitawo bwe yali bwesoma obubaka bwa Museveni bwe yali aweereza kitawo ng'afudde busome lwolitegera volume oli obeera ng'embizo enkaliriri bw'ofaanananga kano akakasi k'embiriizi 3 President Museveni abalina obuwongo obumu bwa program ndabye Kasuku omusajja omukulu agalevu emimwa okutegeera nga kumufaanananga pupu. Junior wanje ewa president beemoola olina otuulanga jento olina omusoma ebirowoozo olina okugenda nga kyoyagala kimanyi naye alabye obwongo bwammwe nti okola ki nkola massage. Senior President's Advisor agendeddeko afune milioni 4.6. Okitegedde kati bw'obanga oli ku social media ofunanga mmira n'oyogera n'olaba bw'ofaanana n'enserezo wandijje wa Museveni.
Ekisoka njagala congratulating Kasuku. Mubasiro abasoso genda ewa president yasoose. Ofunye omukisa ensi yonna ekutunuulidde otumira Zubeida. Zubeida ennaku emuluma. Ate Kasuku alya Zubeida. Omukazi gwoyo yakubeera ku bwongo. Obadde okimanyi? Bazadde mami bazaala ebiwowongole kati naba kino bakitunula. Kati kyekyanzigisiza ku list gwe ngali mu State House. Junior. Wabadde ogenda kuba enduulu. Maama, President Museveni tuyambe. Munnange taata wange yafa. Ate bulijjo tugamba muli bagagga ate olaajalira ki? Naye kati nze bwe naaba nkututte wa President ofunemu ku magezi. Kitaawe yafatalidde ne bw'oli mu akeedi. Kati yogera ebibyo nga gwenze nali mwana wa Muyana Mirundi yawanikanga obutabo. Nja kukola kyonna ekisoboka njogere muzeeyi akuyite. Nakusuubiza okutwala wa muzeeyi. Nze nga nze. Kati ogenda kwogera ne President ampite nze nzekka, Ngenda kwogera ne muzeeyi akusinkane. Yoyo kisachamu kama our man. Nabagamba you are my brother. Bagenda kulaba mu kifaananyi. Olunaku bagenda kulaba mu kifaananyi ne muzeeyi era nja kubategeeza byogambye muzeeyi watu ina kyamagezi kyogenda mugamba. Kati ogenda kenda omungambire basina magezi gamugamba. Toyina kyamagezi kyogenda mugamba. Ng'ogyeko mugamba nga kitaawe yafa mwe muli mu nnaku ogenda mugamba ki ekirala. I want to congratulate Kasuku. Mwenna Kasuku abasinza omukisa badde oyasama. Junior bino byonna byogera Kasuku akusinza omukisa. President Museveni abeera wa mirundi ebiri musooka ne mudda ku lwammwe ng'abantu naye tasobola kuwa Kasuku miliyoni emu. Era ogenda kulaba eddakiika bbiri nga bamuwadde omulimu omusava. Oli awo yasama. Obitegedde? Kati nso gwange. Forofiga ayambadde ng'agenda okwanjula. Ayambadde ebiteeteeyi bino ebimasamasa biringa bataddeko ebikokolo by'ennyanja.